Uzaako gwe wenna gy'osinzira okulaba omukutu gwa Ground Media olunaku olwaleero njagala okutegeeza nti twanyumye dda embeera nga bw'ogiraba twayambadde dda tuli nno mu kibuga ky'ebyobulambuzi oba gye bayita City Fort Portal Uganda gye twagenze ku mukolo gw'Omugaaga Teeba ne mwana munne Agnes omukolo gusitudde ebikombe eby'amaanyi eby'enjawulo nga bw'olaba nti tuli Berao. Teba abagagga bokola the water collection, please, for me, okay, I would really read on staff member of the water collection. Time is running. Agnes kitegeeza nti muwala wa mukisa yetagala okumanya bakuzaala lwakumeka jawo teyetaaga kwatula nnyo kubanga bwe twolaba wano kiba kirina tekitegeeza nti wanjawulo nga ne maama wange minisita ali wano alutumidde aze kuwasiza mwana we tosobola kumala gamugoba naye twabategeeza nti tugenda kujja era batulindiridde tumanyi bagenda tukkiriza okuyingira tomutwala mabegwala nabakuŋŋaanyiza kubanga enkolagana weeri nabo era tetwatuuza na meeting wabula nayita bayite kumpi naye bakikola lunaku lwanjawulo mulamu waffe era lwakujjukiranga Katonda tuwadde akaseera akalungi ate ne tulutukako nga tuli balamu ennaku zino abakyala badde bagamba abasajja babavaamu ku kino kyokoze babaddeko babongere babeesonyiwe ekyo ekigambo kikyamu si kituufu babaddeko ababavaako babaddeko ayinza okwebuuza kiki wasuula mu Agnes ekisobodde okusitula olunaku lwalwo ekikuleeta effort nze nyinza okugamba buli kirungi kye naleetaze ku mukyala akirina mukyala mulungi mukyala mukozi mukyala ategeera abantu ne tukwatagana era mwesigwa twasisinkana naye yajja mu kibuga nange nzaalibwa Masaka
ate nange nembeera mu kibuga naye najja mu kibuga. Twesanga ku kyaki, twasomeranga ku kyaki ya Lubaga Cathedral. Twalabagananga mu kyaki buli budde naye naku ne lukya tetuteesaganya. Abavubuka bawase, Katonda yamanyi ekiba kiddako, si bwe balina okusalawo bawase kubanga batondebwa basobole okuwasa n'abakyala bafumbirwe. Lwaki tebagala kuwasa? Abakoze emikolo egy'ebbeeyi nga gino mukoze kyamaanyi nga abavubuka abamukola emikolo tebalina kutya kubanga fenna tetwenkana, ne bwe ziba engalo zino zonna tezenkana. Buli omu Katonda alina waba amutegekera, buli omu akola ekyasobola okukola naye atuukirize Katonda kyategekera, buli mukalina okufuna omukeezi. Ozaako gwe wenna gy'osinzira okulaba omukutu gwa Ground Media olunaku olwaleero, njagala okutegeeza nti twanyumye dda embeera nga bw'ogiraba, twayambadde dda, tuli nno mu kibuga ky'ebyobulambuzi oba gye bayita City Fort Portal, Uganda, gye twagenze ku mukolo gw'Omugaaga Teeba ne mwana munne Agnes. Omukolo gusitudde ebikonde eby'amaanyi eby'enjawulo nga bw'olaba nti tuli mukutabulaba amazina nti tukwetako kubanga twaniriza abako okuba nga balingira mu kidaala. Omugaaga Teeba y'omu ku bagagga abatono ab'e Kampala abalina ssente ezitalina alina, ng'era bw'otunuulira ku mukolo gwa leero abantu baleese ku mukolo gwe entimba, laba decoration, mataala, entuula, obutebe, byonna ebiri ku mmeeza. Tera ku mmeeza kuliko emyenge gya bbeeyi, ebyokunywa bya bbeeyi, ebyokulya bya bbeeyi, decoration bwa bbeeyi. Oba tunulidde decoration alabika akwata emiliyoni eziwera mu 10, naye nga olunaku olwaleero anoonyi mwana munne Agnes lwategeezezza nti omwana ono yamuzuulamu ebintu bingi eby'enjawulo by'otayinza kuzuula mu mukazi yenna. Ndowooza olunaku olwaleero tujjewo emmombera bagamba nti abasajja twabavaako, tosobola kuva ku musajja kuba abasajja be balimu essanyu ly'enseeko. So olunaku olwaleero embeera bwetyo bweri nga bwogezaako okulaba, tuli kubanga tugezaako okuyingiza abagole mu kidaala bayita okutandika kick starting y'omukolo gwenyini ey'omugagga. Omugagga nti omukyalo ono ali obingi era ng'omukyalo ono yamusanga kyakikaga okusala omunaani bamutandika okutandikira minisita gavumenti y'emitengo baminisita Wait Mugurusi bwenti bwentambudde ng'ennono ey'abatoolo n'ennono y'ettoolo bwendagira. Nsaba okkirize banza obuwummule. Amiina. Abaana babo bagambe batungeho okuwummula. Amiina. N'abandi bateekaniza bitinisa byabo akanya nikaija kwekanga bino babinkwasa. Right. Tukyali mu kuwanirira kamya mu jjeero